ennaku ennyingi natambulanga nga nnemererwa nenfuba nnyo nnoonye ku mirembe nze emirembe gyambula nalina ab'emikwano obuzibu obungi ne bandeka obuzibu n'obwavu obungi emikwano gidduka kandete emikuku gyange gy'oli ontikule gyonna ngireetedde kwezibu wamanya ensonga zange ye kandete ebizibu byange funa mulondoyo wanannuŋŋamyanga mu byonna mbirese gy'oli nange wamanya ebyange okunyomebwa n'okusekererwa mwempisa okutuuka ku buwanguzi omwesiga oyo yesu akuwa kikumi ku nsiri mukulu laba babali baseka n'abanyumanga kati mbasangane mbewunya mbagamba nti gwe nekwata waggulawo tewabaggalawo kandete emikuku gyange gy'oli ontikule gyonna ngireetedde kwezibu wamanya ensonga zange ye kandete ebizibu byange funa mulondoyo wanannuŋŋamyanga mu byonna mbirese gy'oli nange amazima waggulu eyo waliyo Katonda era bw'abanga yasumuludde abantu abafaanana bwe bati kye nagambye nti enjiri erina okubuulirwa era twebaza Katonda olwa gavumenti okukkiriza enjiri ya Mukama waffe Yesu nebuulirwa kubanga waliwo ebintu bye tutandisobodde obulamu bwaffe bwonna kuvaamu sitaani ddala yanditumazeewo nga tutunula naye twebaza n'okusingira ddala Mutundwe Christian Fellowship olwa Deliverance Services Musumba Temu Migirwa ne Mami Justin Mugirwa beebale kukkiriza Katonda kuzaala kirooto kino. Njagala kugamba ntya aba Victory Travel Center bandiriza abantu mwenna okuva ku C10 family ne company mu kulambula okwekiseera kw'amazaalibwa g'omwaka guno okwe Dubai ne Malaysia ku miwendo emisamusaamu abagenda Dubai bakugenda okuva ennaku z'omwezi nga 23 mpaka nga 2 ate abagenda Malaysia okuva ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 4 January ebikwatagana ku visa ticket aw'okusula n'ebirala babikolako kumanya ebisinga bakubire ku namba z'essimu 0754442000 oba basange ku Victory Travel Center Mawanda Road Corner House Suite B6 mukwano gendo booking tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe era nga tugenda mu kaseera kano ak'ebibuuzo ak'amasimu naye waliwo tubadde Musumba muweereza wa Mukama nti olwaleero abantu bangi bali mu busibe babutamanya ate obusibe ne buleetera n'abantu abala okukyawa abalokole kituufu kubanga abantu abamu bakyaye abalokole naye nga alokoka nga tategedde kyakkola alokoka nga tategedde kyaki nga bwe mbadde nkugamba nga sinaba kugenda mu masimu okubikkulirwa essuula 17 wagamba watya wagamba nti ne wajja omu ku bamalayika omusanvu abalina ebibi omusanvu n'ayogera nange ng'agamba nti jangu wano nange naakulaga omusango gw'omwenzi omusango gwaki gw'omwenzi omukulu atuula ku mazzi amangi okitegeera atuula ku mazzi amangi ulira olwokubiri bakabaka b'ensi bwe bayenda naye n'abo abatuula ku nsi ne batamiira omwenge gw'obwenzi bwe n'antwala mu ddungu mu mwoyo n'endaba omukazi ng'atudde ku nsolo emyufu ejjudde amannya ag'obuvuuzi ng'erina emitwe 7 n'amayembe 10 omukazi ng'ayambadde olugoye olw'effulungu n'olumyufu era ng'ayonjebbwa ne zaabu n'amayinja ag'omuwendo olwo ekikompe ekya zaabu ekijjudde emizizo y'empitambi ey'obwenzi bwe mbune ku kyenyi kye erinnya eriwandiikiddwa nti ekyama Babilooni ekinene nnyina w'abenzi era ow'emizizo gy'ensi
ak'omukaaga kano kannuma nendaba omukazi oyo ng'atamidde omusaayi gw'abatukuvu n'omusaayi gw'abajulirwa ba Yesu. Bwe namulaba ne neewuunya okwewuunya kunene. Gamba olina kulaba ng'oli mulokole. Omanyi nti obwenzi omuntu abutamiira nnyo kibeera kyambalo oyambalira ddala kino kyambalira ddala ng'okyenyumirizaamu. Tugenda musumululako omuliro. Amiina. Tugenda mwokya akagamba ako kati omuntu afumbirwa n'awasa naye ng'omukazi oyo ye nannyini kitanda. Kati gojo gyerijjako era kyovula banze ntera ugamba nnyo abantu ku kyaki eyo nti bw'oba omaze okufuna bulaza nga tonakola bingi sooka omwambula emyoyo gyona egimufugirako n'emyoyo egyawamba ekitanda kiwambibwa ekitanda bwe bufumbo ekitegeeza nti ayagala okugoba n'ayagala okujja mu maka alina kuwamba kitanda. Kati n'emyoyo egiba gyagala kuwamba kugoba giwamba kitanda giwambira ddala ekitanda. So abafumbirwa n'abawasa nga tonabakuwasa nga tonabakola kinga mwakeeraba mukyali mu kwenoonyerezaako kulaba sooka osabire ekitanda osabire omuntu oyo gw'oba okoze otya anaasaba atya byatamanya ajja wano bamusomese omusabire. Kaakati akantu ako kabadde kakulu era ngenda kuwaayo eddakiika kubanga tuli mu kaseera kaffe. Waliwo abeetaaga okubuuza ku bibuuzo okwongera ku buwanguzi buno tukubire Yesu waffe engalo n'akalulu ak'amaanyi. Olwaleero bwe wamala okusumululwa taata omaze emyaka emeka nga tolabagana na mukyala? Kati emyaka emijjuvu giri mwena ena esatu kitunda okuyingira mwena kubanga waliwo bwe nayingiramu ekintu kyeyinjira okuwulira enjiri waliwo ekintu ekyatandika okunfuusinga okugendanga okusaba. Kaakati mu kusaba ne waba nawulira ekigambo wano omusumba kyayogera agamba nti kola ne Mukama endagaano. Kati nze kola ne Mukama endagaano nakola ne Mukama endagaano nga mugamba bw'olimpa obuweereza obulungi siriddamu kulaba muwala yenna kujjako nga nfumbirugana naye mbaga. Era Katonda natandikira ku street nenva ku street nefunaawo obuweereza ne busooka ne bucyankalanamuko mwaka nenzirayo nenzira ku kitebe ekyomusumba wange. Katonda naddamu nansindika butoni embuteekayo ne tubuteeka ne buyimirira. Kati tuli mu mwaka naye endagaano gye nakola ne Katonda nenjikuuma olunaku olwaleero ne Katonda akoledde endagaano mu buweereza. Obuweereza bwange bw'ensumba bw'oba obutuuseemu olowooza nti bwa myaka 5 gayaza buli omu katamanyi Pastor Mugisha amanyi ekanisa erimu abantu bayitirivu naye lwaki nze okujja wano n'ensomesebwa. Kati nga nze kyensomesebwa wano kubanga nze wano abalala bakiyita kibala naye wano njitawo share oba petrol station. Nze nga nze kindeeta wano nzija wano lwa nsonga kubanga nze ndabye Mukama nga nkole wano okujja wano ku radio kyo nabadde sikisuubira nga tekiri mu bulowoozo byange. Nze kinabadde njagala nasiiba mbadde ndi mu kusiiba nga ngenda tandika overnight za buli wiiki nga ndi mu kusiiba ennaku 4 njagala Mukama angulira obutebe 10 kubanga abantu tuli mu 7-8 obutebe mbadde mbupangisa nga ndize kyenduubirira ennaku 4 gwe mutukuvu nangamba nga tondasiba suko gende Mutundwe nempaliramu engamba kanebake ku church nakwana nezimala nga nebaka ku church nga nsiiba era zaweddeyo kubanga nze bululwe nsiiba bwenti kyensabira wakiri wabayampa ekitundu kyacho kastansiiba nengamba Mukama njagala kino wakiri wabayikati nakwana negagwa nendaba ngati wali mutakoza atya aze nengamba ntekiti puli edoboze ligamba damu dry nenze am dry enako 5 awo kwekunga mu yutuku nangamba gende Mutundwe nze okujja wano ku radio nabadde situsuubira radio program eno nga ntero jula nadulira ko rumu nenga sinyo omukyala yankobidde nti muwangusa wanika nimbuza muwangusa wanika kyeki nina ngamba radio nenga simanyi nageze kwenonyeza nge ewulizibwa abantu bayitirivu kakati nze okusiba kwange kwabadde kwa butebe kwa nga ndimukusabira njagala program ku radio ndimukusabirira ebyo naye nakwana nenga siba nikagwako nga ndi waka vigana kato okujja wano era mbadde nzirayo ne wabo mukazi apo butebe 10 angamba musumba kasana ze wano ne malira wano kwanga najja kumande wano nje kumande kulwokwiro kusatu kulwokuna obujulizi
ntero gamba abantu omwoyo omutukuvu atuyiggira yategedde nti olina obunayamba abantu kati Katonda abakuwa buweereza musumba Mugisha nga tonnasumulwamu nyakisiki nalyoka akuyingiriza bamadamu abo be basumba boolaba abande kanisa nagiziva ku mutwe mpaka wansi kubanga gye bali ku kisibo kyabwe awandi badde otandikira ku maskwaya tukubire Yesu engalo ez'amaanyi n'akalulu ak'amaanyi mukwano oyo bamuyita Katonda Godi atukoledde ebikulu n'ebyamaanyi kaseera kaffe ke tugendamu twabadde n'omuweereza ono waliwo abalina ku bibuuzo tayimu eno ebeera ya bibuuzo bakuba amasimu ne batubuuza era ogenda birinda n'abamu kye baagala okwongera okumanya naye ekintu kino ng'okibikkulirwa ekyanyakisiki ekyo ekyali kikulemesezza n'okuweereza Katonda abantu abamu n'okuloota babiroota mu ngeri endala ey'enjawulo bwe kiba kya famire ayinza nokirootera mu baganda be nga yeegatta ne baganda be ate ekyo kibadde njalasi nnyo kubanga ekyo bw'obanga kikuliko kiba kitegeeza kiva kukugattisa ne baganda bo notandika okwegatta n'abasajja abasajja banno weegatta nabo kubanga kyo kiba kyayambala kyakwambala kyakumala sobola kweyongerayo mukulu Mugisha kantuwe kubawuliriza abaffe twakusubidde eggulo naye tetugenda kukola ki tetugenda kusubwa naye tukubire Yesu engalo n'akalulu ak'amaanyi olwaleero owulira ng'oli nnomo nnyo nze kasita manyi bwekikubeerako kikulowoozesa nti gwe muki kwegamba gwe mulamu Katonda yakuwa obulamu obuyitiridde olina amaanyi mangi ate oyagalwa nnyo oliko feva nabasinga bagiyita feva nze ndiko feva yabakyala abasinga gye bali nga ye ali ne mu kanisa asaba naye agiyita feva gamba banange nze Katonda kyeyankola nyina feva kumbe wawambibwa dda maama wamugamba nti ono ngenda mumwokya okumwokya nze nasirika ngamba nti nsirika omwana niwe nabimugamba tajja bitegeera byabalokole nze nentegeera kino kivaawa kisibukawa nentandika okuba omwoyo ogwo nakuba omwoyo naye ngukuba mpaka okutuusa Katonda yaleeta obulwadde bwange bwagenda nga simanyi kasita nanywerera mu Mukama obulwadde bwa TB bwagendera mu myezi 8 jjukira doozi ya myaka egyo ate ng'olina okugimalayo wange bwagendera mu myezi 8 naye nga simanyi kati sana terera mu kkubo bwenti nentandika okukola Katonda byayagala kubuulira njiri waliwo ekise kyayingira mu mwoyo wange nentandika okubuulira enjiri obuweereza mbutuddemu ntandise okuweereza saategeera bulwadde bwe bwatambula era nagenda okulaba nga ntandise okuddawo mpaka olunaku olwaleero nga Katonda ateeka obuweereza nsobola okulya nsobola okunywa nze ekanisa njipangisa 9,000 ennyumba gyensulamu ya 6,000 kati akakadde kamwe n'ekitundu golowooza bivaawa buli mwezi kutereera mu Katonda okukuula n'otakuula waliwo taata wange bawamba mipolisi yagamba kasita nonaaba n'otukula akagambo kasita nonaaba n'otukula mu Yesu amazima ga Katonda bukyosaba nze sirwanangako okuyingira wantu wona olanga bwe naze wano ku radio n'ebyona bwe mbifuna nina ebyuma mu kanisa naye olya bya milioni meka 2 kwata bateeka ku mmeeza ne bazituwa netugenda tubigula nno ava wabweru Mungereza nze njogera n'abantu abazungu simanyi luzungu na kuma mpitu naye bwe mba njogera n'abantu aboluzungu bibalwana okumpuliriza sobola kutogerera mukati ensula eri mu kutukula Isaya 5:14 mu butuukirivu mu bunaayimirira okunywezebwa munaabanga wala n'okujoogebwa n'entiisa teribakola ki teribasemberera nkana gyaffe abalungi katudduka emisinde mu ddakiika zino twagala kwebaza Katonda katugendeko mu masimu tukuliseeyo mwami Mugisha okuva mu musango gw'obwenzi tulindirira ate madamu bw'aba awulidde obujulizi anaakukkiriza abamu bateekuwa obujulizi naye tekiina buzibu n'akamu aleluya nandikubye enduulu wano eno naye kanjirike
Mikwano gyange kuyita ku namba z'essimu ku 075 988 ne ku 0393278885 akukuba oyita okube ku ssimu niye making sure nga tosaako radio mukwano bomba ogenda okuba essimu tosaako radio. Hello. Musumba Yesu yabazibwe. Amina mukwano. Muwanguzi mukama simwe. Amina simwe munonga. Kintu kigaruza wayiguru mukama naye baro komora. Agaranga. Mazume kintu ni kigaruza wayiguru na horogo uzuruzu na horana garka mamani. Mazuma hanga naye baro komora. Hate kinani imbuza. Mukama kakomora yakuza namazuma. Konkata kakwire mukazi. Asakampire muchara. Na kumukweleza mu izina lya Yesu. Amina. Manite katwitereze ngo hanga naza komoro muri ezo za nyabwiki. Abo kwanite tumanyere turondorwa za karondozi. Kali. Amina konka mukama yakusumulula. Omuntu asumuluddwa mu bwenzi. Nze nkigamba abantu talina kuwasizaawo. Oba tonnaba kwetegeera. Oba tonnaba nakugamba ddala mukama akikoza atya. Era emyaka gy'omaze ekitegeeze guli kusumuludde. Ono agambye that's a powerful testimony. God bless you. Give Pastor Gift. Ono agambye musumba ekyawandiikibwa kyewayogerako mu kyagamba mu ndijjawo ebyebesiguza kiri mu Zefaniya okuva ku Sulemu olunyi lwa 2 ndi kujjako ebikwesiguza egamba buli fige yali ekwesiguza yonna ne bagitwala ne bagikuba. How can I fight a dream when a man wants to rape me but I wounded him? Okay, waliwo abafuna ebirooto nga sajja kyagala kujja okukwata mukwano babira bwakwambaza omwoyo w'okwakibwako. Waliwo abakazi nga gwe buli wooyita ow'ekigaali akuba kabina atunda enseenene owa takisi n'asiba owa sipesho n'asiba n'akaana akato. Kakati mukwano ekyo kibeera kyoyo kyakwakibwako era ogenda kukyesumululako naddala ng'oba mu famire y'abenzi omugambe mukama nnyambaze ekitiibwa kyo kitiibwa kijja kubirako n'entiisa. Did mom ever explain to you why Nyakiski was and she received salvation? Martha UK kibuuzo ekyo akikubuuzizza mama yakunyonyolako gye kiva ekyo oba yafuna obulokozi kimuddemu munnange mama wange enkyalo wana naye okulokoka naye nebaza mukama teyagenda akyuka ye yakyuka ebintu ebimu yabivaako kubanga omanyi lwaki yabivaako batandika okumuwayirizawo ku kyalo simanyi ye mulogo simanyi eki bwe nagendayo kubanga nali ndokosi ne mugamba mama bimpe nambagamba mutabani wange genda mu yona bijeeyo nabivaako nabireka naye tanaba kukyuka kuva mu gundi dini. Aha. Okay. Hello. Yes, yebazimusumba. Amina mukwano. Omuwanguzi waffe Yesu yebazi. Amina. Bana entunga bizibu nnyo. Bannange kati kyembuuza kati omwana yamulabako oba omwana zana bamunoonyereza paka ssaawa zino. Wamma kale ekibuuzo kyo kiki? Omwana oyo ng'amaze okuwona maze okuddamu neyetereeramu mwana oyo mama we yamukwata nga n'amuleeta yali akomye Kampala kati nga sijjukira nga sinatandika kukola nga simuwa sente za buyambi n'amukwata n'amuleeta n'amunsuulira era ne ku kanisa namukwata ne mutwala waliwo pasita Babula namutwala nemuteeka eyo nemuteeka wa pasita Babula kati olwatuuka ate n'amala n'akomawo n'akola atya n'amutwala naye omwana naddamu okumwagala kati mulabirira nga taata naye ali ne maama we mulabirira nga taata wamwenenyeza maama okumuyisa obubi. Hallo ekyo si kyange wandi mukwano gwange kano kagenzeewa. Hello. Okay, tugira tuyitira wano. Unagambye atya amen kutukula okwo kukulu. Praise God pastor and online church, what happened to his child, where is she? Akyogedde mukwano gyali. Unagambye obulamu bwa street n'obwobubbi bwo bwagendera ddala Yesu yabutwalira ddala nabwo
obulamu obwo tufakite simanyi ngeri gye bwavaamu naye obwo bwonna bwagenda bwaviiramu ddala okukubba ne bw'oteekawo essente z'ommeka ziraba nemanti essente zagundi muzimuwe ne bawanika emikono mu kyaki ne bawanika emikono bakola batya kyonna sumululwa. Muwanguzi waffe Yesu yeebazibwe Musumba jjajje weebale kutuleetera abantu ng'abo. Amina. Mwoyo mutukuvu tumwebaza ka message bekaze kuweereza pastor. Amina taata. Ono tanzire sauti nilicho kuva wano busawura sekuko nteze ruti na inga banzara bundile sa county Busheni district. Eseba. Apata no pastor wewe kuwangura. Amina. Shimba denga ambasinga mama w'umwana oyo. Umutereza tasobora kufuna ko mukorera no mutadingana nasigara ngarabirira omwana we. Nawe ntikiyamba omwana oyo kukura bulungi. Amina. Musigate nditano sauti nilicho kuva wano sekuko ntebe road Katonda bamperu. Amina. Ndoza na kino era abakyala njagala okugamba abamu basonyiwe. Awofo omanyi bw'otegeera omuntu kati ng'obujulizi buno omanya noga kansonyiwe taata w'abaana teyaliye ekyo kyanjigiriza nti sinyigira muntu naye nyigira ekirimunde kimukozesa nze nasumulwa mu kunyiga ne bw'onkuba oluyi obusungu buli bwagenda anti era kyekyali kibuleeta ate oleeta otya omukazi nga kyo weekiri ku kitanda. Hallo. Yesu yeebazibwe Musumba. Amina mukwano. Naume na mubongo. Nebaza Mukama eno abawala bayise ew'omusumba tumugerwa. Era omusajja wajja kukwana n'akubuuza osalira wano omugambe watumugerwa. Agambaho oyo omusajja yayigiriza abawala obukodo. Bana nebaza Mukama omusajja oyo tuyigiriza obukodo. Bo bwe bagamba. Agambaho bana Musumba tomu yasigira yayigiriza abakazi obukodo teri muwala gw'okwana n'akukkiriza. Naye ngenze kulaba nti obukodo butuyambye nnyo. Naye munnange singa tetuyikiriziddwa obukodo mu butuufu twandiwaddewo abawala. Mazima obulamu emitima gyandimenyese. Ngamba abawala batanafungirwa kinywere. Obulamu Musumba tomu alina obuzibu. Sebo bakiyita bukodo. Kakati ojja kubatugambira bwajja gy'olinga omugamba munnange genda mu Bebulaniya 13:4 kugamba nti okufumbirigana kwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu naye abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Ekyo ky'omuwanga oyongera okukodowalira ebintu byo. Era nebaza Mukama eyasumulira omwami oyo. Haleluya akodowalire ddala. Abakazi balina simanya yate yankabiridde ate nafunye ekisa. Yongera okukakasa Mukama. Katukomewo mu ddakiika eziddako mukwano abamasimu tugenda kubanga tukomewo mu ddakiika eziddako. Butere tukomye oli ku 98 akatonyeza 7 era nga tuli mu program ya Fene Nganzi muwanguzi tawanika etuzibula amaaso ate ne tumanye engeri y'okuwangulamu wakati mu kunyumirwa. Temwerabira tuli mu kumaliriza dry yaffe olunaku olwaleero era njagala kugamba nti gwagenda okumaliriza okusaba kuno n'okusiiba teweerabira wali Kapoko Planet Restaurant okuliraana wano e Mutundwe wennyini era nga balina epoke ensiike enjokye babetubira ne breakfast lunch dinner emmere yonna eya boiro yonna ebeerawo era bajja kuweereza ebyokulya byo wonna wooli era ku mulimu oba waka era ng'olina omukolo gwe ogezaako embaga okwanjula graduation mukwano togenda walla wonna byonna bikolwako era nga ku bbeeyi esoboka ojja n'okuteesaganya buli kintu kyonna ne basobola okuba nga bakikwatako omukolo gwonna omutonotono nga birthday party baby shower bridal shower n'ebirala balina akafa akalungi ddala we bakakuweera n'osobola okuba ng'ojaguluzaawo omukolo ogwo ku Poko Planet Restaurant esangibwa e Mutundwe okumpi ne church era awo ku Christian Fellowship oba kuba ku namba z'essimu ku 075 2539 okole odayo abagenda okusiibulukuka mukwano teweerabira ojja kutuukawo byonna ojja bisanga nga biri ready. Tukyeyongerayo maaso n'omuwanguzi waffe n'amasimu
nakugambye oyita ku 0759 oba ku 0393217885 kwoba oyita. Hello. Hello. Ojja kuddamu okube munange. Hello. Wanje munange. Mukama yebaziba musumba. Awe bwekitiibwa. Banange nebaza mukama kubabuukanguzi wa lwaleero ono erifaze etagoma. Yetaata. Banange se webale kuwangula naye ekibuuzo kyange kiri nti ennamu ati gy'eri mwemeka era ne mutundwe omaze emyaka emeka. Nkale taata. Kigatteko n'ekino ekyebakubuuzizza emyaka emeka. Emyaka nina 26 naye wano okutandika okusabira wano mitundwe kati ndi myaka 4 banzija wano. Amina. Ono agambye nti pasa jejjani yasasula omuwanguzi ssente mu ddwaliro kuba yali takola. Obulwadde obwo buli bwabwerera okubujjanjaba. Obulwadde bwa TB gavumenti yasasula. Gavumenti yasasula ekusasula kujjanjaba ekusasula nakulimira. Nakulimira. Manange. Ekusasula kujjanjaba nekusasula n'okulimira kubanga abantu batuwa emitwalo 2 akasawo k'obuwunga akasawo k'ebijanjaalo buli mwezi ne sukali. Kali sigeze kusasula kulimira ne kusasula n'okukola ki? Okujjanjaba. Katonda nno bwali buzibu obwo. Obulwadde bakusasulirako ne ssente. Ande si byangu. Nze nkugambye sisabira muntu yenna Katonda muyise mu mbeera ne nayitamu okuba ntayagala muweereze. Gw'omusabira oba ayina kweddabulula mangu. Yeddabulule mangu. Mugambe yedda. Alimo okukubibwa. Akubibwa. Mbamunige nnyindo. Banga yewe agamba yakuba ate yaramya. Agambye ajja kutagula ne watabeerawo n'omu ayinza kuwonya. Ono agambye pasita jjajjaawe bali muwanguzi waffe nze Loni ewa Kiso mwe mutukuvu mukwano yamutuleetedde. Hallo. Abaweereza ba Mukama mwebale kuweereza. Amina taata. Muzinyiza Yesu tulyebalize ddala. Tulyebalize ddala. Omuwonya waffe oyo dokita. Bwana Bine. Wanji. Erinnya linnyumidde eryo eryazina Mugisha. Omanya wasinga okunyumira. Mama okutema omulanga nti wayewe omwana aloota atunula. Yena kamparoro kampara njiyingira. Ugambye bannange buli omu yeetaaga nawaayo obujulizi bw'amaanyi munnaye okutwaza sitaani. Kubanga obujulizi butunyumira ate bwongera otunyweza mu bulokozi. Amina. Go ge mazima. Naye twebaza Mukama nti mu byonna yakusumulula era oli mulamu oweereza Mukama ekyo kye kikulu kya byonna. Amina. Ati bino ebirala byonna ebisigaddeyo nywera bunywezi osabire n'abalala kubanga life eno ya spirit eno givaamu muganda wa sinyangu. Yo life nzibu nnyo ate naddala ng'oyingidde mu kibinja okiraba si kyangu era weereza ddala Mukama mu maanyi era ye namwekwata. Ekyo kye kirungi ekiriyo ate nekirala twebeza Mukama nti tosobodde ofuna bulwadde buno obwa siriimu obwo bwe bwandisinze n'okumalamu amaanyi naye twebaza Mukama mu byonna. Obujulizi nabuwulidde era nsiimidde ddala ono Rashid. Olw'ekyo nywera mu bulokozi saba. Amina. Nange nsabira awo era leero ndi awo. Amina. Mu buli ngeri yonna. Amina. Tambulira wamu nange nalokoka bulokozi obujulizi buwanvu ja kufuna obudde era nzijaawo. Amina. Buweeyo. Kale. Amina. Another praise the ones of today can't marry unless he has from God. Okay. Abantu bayiga n'enjiri. N'okuwuliriza Mukama ng'agamba nti kakati kyekino. Hello. Aba MTN. Saasire katugende wane kwene yita. Hello. Wanji munnange. Mukama yebaze musumba jeje. Awe bwekitiibwa. Anna omuwanguzi waffe yebale kuwangula. Amina. Kati kyembadde mubuuza. Mami yamujjalo mu kyalo. Mami akyali mu kyalo. Wanji mukwano kakikuddemu.
Okay. Amina. Mami wange jali mu kyalo. Jali mwebaza Mukama Katonda munkuumidde. Amukuumiridde ddala mu mbeera yonna. Amukuumye kubanga emyaka gye nina ng'ate yali mulwadde okunzaala. Nga mulwadde n'emyaka gye nina ng'abaddewo ettooke lyonna yabadde kyakikola. So nebaza Mukama kubanga munkuumidde. Amen. Hello? Hello? Amina mnange. Halo, Mukama feebaze nnyo. Amina. Kama ab'omukisa. Amina. Osalinga programu eyo Mukama ab'omukisa. Amina taata. Nza salongwane bwama. Ese. Mukulu Mugisha. Wanje. Eddaka walivaako. Era abasawo tebakulondoola. Erirwa. Ekirwa kinavaako. Eddaka walivaako otya. Eddagala. Era abasawo tebakulondoola. Abasa naddayo kubanga baddamu ne bankebera nga mponye ne bansiibula. Amen. Baddayo ne bas ovaayo nga tebakusiibudde. Wali waviika nga tebakusiibudde. Bakunoonya. Bansiibula bulungi ne bampa ekipapula ekyokunsiibula. Hello? Hello? Wanji munange. Musumba Yesu yebaziwe. Awebwa ekitiibwa. Ono mama Morisi okuva ekyankoole. Kati kyembuuzaku muwange. Nti ono sisita yali mu ddwaliro yalokoka oba tanalokoka? Sisita wange ye mulokola oyo. Amen. Hello? Hello? Wanji? Abajjajja mukamase. Awebwa ekitiibwa. Mukamase yebaziwe. Amina. Owebale kuwa. Ekitiibwa tukyeddeze Katonda. Nze nebaza Mukama yakunyiga ennyindo. Bye-bye. Byonna wabikola n'ensirika. N'olowooza nti tukola ki? Twenkanankana. Hello? Yesu yebaziwe musumba nakuba. Awebwa ekitiibwa mukwano. Amenya mpitibwa Ngero Zeeka Mujomaayi. Ye maama. Nebaza Katonda olw'omuwanguzi waffe. Amina. Kubanga namuwuliriza eggulo ate leero nensobola okuwuliriza nemaliriza obusirizi. Naye mu byonna nebaza Katonda yamusobozesa okubanga yasobola okukyuka. Aye nga n'ekirala Musumba Nakamate nkubiriza abantu bonna abasiita abalokole bonna. Twekakaze twekende tukyuke nga Katonda tanatukuba kibooko kubanga bambi abantu abasinga tubagalidde wabweru w'obwakabaka bwa Katonda. Olw'ebyo bye tukola ng'ate tuli mu kanisa. Kituufu. Olw'ekyo munnange nsaba Katonda ddala mu butuufu atuyambire ddala abantu abawuliriza kubanga rediyo egenda wala. Naye buli yonna Mukama gwe yawa ekisa n'ayatula obulokozi. Bamba akyuka atambule nga Katonda bw'ayagala kubanga Katonda asobola okukutambula n'obulwa akuwonya ekyaddala. Amazima. Naye nebaza Katonda mu byonna kubanga omuwanguzi waffe Katonda yamusobozesa okuwangula. Ati musabire ekisa ate naye ng'amugamba nti taata sabira ddala nywerera ddala oweereze Katonda te osabire ne bannaffe abalala bonna. Amina. Mukama bankuumire. Ono agambye atya Musumba Jjajje, what happened to the cousin who brought him to Kampala? Amuwuliza. Brother wange ne ko radio kwali. Ava kunkubira wano. Ne maama wange yajjako mu ddwaliro ng'andeetera obusuuka. Naye ku radio ava kunkubira wano nagamba nkuwulira. Oyo maama wange ate wa mukyalo wenyini weeva. Amanyi empale gye nayambala ne we nadduga ne we nafaanana amanyi. Ava kunkubira ng'agamba ne brother wo abeera awulira. Gwe naleka mu kukomera nzira muleka mu kukomera era naye kati awulira amanyi. Amuleka wali. Amwetonde kati. Kukomera munange nze n'entambula. Hello. Amina munange. Ubwiza bw'omusajja bwenziramu amaanyi. Ono yo Alex Mubende Kasambya. Amina. Kama mwomukisa. Amina.
Banagambe webale kuwangula musumba muganda gwasibisa kyali kitya nga mugasimbaganye eggulu watugambye nti wamusisinkanako. Anenno wena musinkana mwenga bumanya binganda mugira ne mutabuka ne muddamu era buna musinga tewali kyaliwo kyamaanyi. In fact buna musinga na samujjukiza ebyo twatandika rugendo lupya kwogera ku bipya samujjukiza bya kukomera bya kumuleka ku polisi. Hello anje munange musumba jeje mukama yebanze awe bwekitiibwa amanya n'eddoboozi eri akategayo okuva ekiwatule muwanguzi waffe mukama yebaze awe bwekitiibwa webale kuwangula. Amina. Nze kyaseseza kugamba nti watwalira mami n'omutwalira gondi lipooti n'atanyuka nnyo ng'ateka ng'amanyi mpise kumbe mukama yebaze gwe nange ndi wamu manyi ngenda kuwangula. Amina. Zijukira ripoti ezo zatuswazanga nnyo. Ripoti yakwanikanga eyo bona ne bakutegeera. Kama bawo mukisha. Amina. Onagambe nti has he ever gone back to see if his friends on the street tuwaleze yokonola bamikwano jo abali ku street. Abasinga banga nabo bakula. Abalala bafa, abalala bawenga okuwenga okuva ku line bava ku line emitwe gyatabuka. Abalala mbalaba mpitayo mu gate eyo ndaba bayimbe binali nyimba nabo. Abalala we bali baboda mani we bali nenga abamu balwa barukokamu balinga basatu naye abalala bafa. Yabwe ngenda inembuza nti ate ono ti Ronald yafa ntono tatali mukomera abala mukomera kati embere lya naye nze nyine ekiroto kyange njagala kuddayo kuddayo kudda ku street mbulire njembe kwa abantu bendunulayo. Naye nga watugambye onakulogolo nti abazadde mu family kusinzira ebizibu ebitwala abaana ku street abazadde number 1 omuwendo okugulimitinga obuteyongera bastep mama abo nabo batomuzaala bamugambye tata wa mutwale waabwe naye katola baba singa agana okulaga tata nti omwana mubonyabonya ate ne tata tafaayo omwana agenda okutolekewa kati tata batata bakambwe tayagala kumanya jaye na koyo obuntusanywedemu tayagala kumanya bya mwana kati omwana alina okukola ekikimwa kuva ogenda ku street zena yogera n'abaana abanja basinga bastep mama abava ngoje kwa nabava ikaramoja bana abana baganda wari bana bava wano mu central one bonna bavairwa kizibecho ba step mama baba tulugunya baba kuba bwe bachuye songara cyo bavayo era abana abo singo omuntu nze nansaba mukame kiruto kya singa mpasenta abana abo no batukirya kataba baba toto obachusa mangu obwana obo bachukira ddala mangu singa bagwa mu bulamu bwe batabadde muno bateka mu bulamu obulungi bachuka ne bafukira ddala abantu abaddala abayina omugaso. Twagendako ku Nabagerekawo ne tukola crusade naye olwalira abaana ne babazaayo mu maka gaabwe naye basobola okuddamu obulamu. Tujja kusaba ekisa kya Katonda akaseera kange kaakano kaddoka. Onagambye nti is he still in touch of his pastor Woli wagadinga ngo kyayogerako naye achale pastor wange nnyo oyo in fact na wangala naye nafa basumba tulina okwegendereza ani akuliranye abasajja abalirana abasumba bawanikanya amabango okusinga abasumba atotuuka ku misumba itakuye okutuuka ku misumba kitegeera gye w'amaanyi n'okusinga ku misumba awo kuwolira naawe akasera kakano kadduka mikwano lero tubaze Katonda. Hello anje munange awe bwekitiibwa omuwanguzi waffe mukama yeebazibwe awe bwekitiibwa. Amina Dorine Kawempe ngamba mutimu tugenda mu ggulu. Amina. Kana twebaza mukama yasobola okujjayo muwanguzi waffe eyo n'olugendo tolwali lwangu naye twebaza mukama amazima naye kyekitategedde omukyalo ye yazaala omwana yamumuggyako ali luddawa ali biki kama bampeera omukiko. Amina omukyala yali ndeeba ali mu ndeeba ali wano Kampala n'omwana we mulina naye bw'aba school fees amumuwa ne bw'aba nkubidde nti mulwadde nisobola okuyimirira naye. Amina gamba nakyuka wakyuka. Hello
Hello. Asemba yo wanji mukwano wanji munange mukama yebaze awe bwekitiibwa saasire kuweereza twebaza ekisa kya Katonda. ono Richard nkubidde wanene ekyoleka bannange Katonda yebale nakunyamba kuyitamu wedda nkuba amasimu nga gawuukako bubuusi sitaani mulimba naye okupakana muwangudde oba okikutudde olwo twanguwe mukwana akadde. Kati pasita era neyanza nnyo Mukama Katonda kuba pasita naye engeri pasita gy'ayiseemu ku kintu ekikwatagana n'omwoyo gw'obwenzi ekintu ekyo nange ekiri nakingoberedde nnyo okubanga we nayatula obulokozi ne wenjogereza kati mukazi wange yasuzeeyo ejje emutundwe gye yaze mu kusaba era nange ndi kumwegattako leero naye omwoyo gwa sitaani gugenze bungoberera n'omukazi wange njagala naye mba mpulira ekyoyo kiri kintwalaganya buli kaseera manjagala kubeera n'abakazi ebbali abalala mazima. Era n'olwaleero luno wabadde omulala ng'ali kukugira esimu ayagala ngende mukinkata ku ssaawa 8 n'engamba sitaani oli mulimba n'ogenda emutundwe era oweta nkuba amasimu gange nasose n'enkuba n'empitamu ne munkwata naye nga netiwaaka n'enzijjako kaakati naye taata wange nebaza Katonda nti nimpangudde paka n'empitamu nsobole okuwaayo obujulizi obunkwatako. kaakati taata kye tugenda okukolera ddala wangi kuba kati kana akaseera kojjiramu kalungi yangu ojje era nga Mukama ajja kukusumulula. Tujja kgendako mu bapya eyo section eddako enaatera okutandika era dduka emisinde kati already kati etandika yanguwa emisinde tujja kusigalawo kera tufuneyo kkono endala okuva ku ssaawa 6 tujja kusigalayo kkono endala tufune endala okuva ku ssaawa 6 ojja kubanga omanya programu jangu mukwano kale wange era nsibako nnyo mpuliriza radio no nsibako nnyo omukazi wange alwanye nnyo olutalo lw'amaanyi okuba ntanzijayo mu nsi eyo kyenali nga nawambiwa alwanye nnyo lwakuba ebintu byajja wakati awo brother wange tofaayo taata jangu byonna recounseling ojja gifuna. Amina naye neyanza nnyo Mukama Katonda ku lwa pasita weebale kuvaayo n'owa obujulizi n'otuwa naffe okuvaayo ne tutegeera kiki kyeri tubeere nga tunywera ku Mukama Katonda. Tweyanziza nnyo obuweereza wa MCF radio babannange baweereza baffe tubaagala nnyo mwebale enjiri etujjeeyo mu nsi gye twali dduka okujja obudde bwagenze dda. Mikwano gyaffe abalungi olunaku lwaleero munzikirize twebaza Katonda oyo eyasumulula ate naawe agenda kusumula. Ngenda kugamba nti bw'oba ojja mu kifo kino genda mu paaka empya oba mu paaka enkadde olinnye emmotoka weeziri awo si ssente nno nnyingi ekyewuunyisa wakati wa 2,200 ne 1,500 ojja ofuna eddagala ku 1,500 ku 2,000 era emmotoka kuliko pasita Tom Mutundwe. Mukwano tukwaniriza nnyo tugenda mu kye bayita live service sobola kweyongerayo kusukka wano era njagala mu dakiika zino tumalirize obujulizi buno ate tovaako gwaliko ate gwayagala okudduka mangu dduka emisinde tujje tumalirize okusaba n'okusiiba kwe tulimu olunaku olwaleero. Teeka emikono gyo mu kifuba gamba ayi Yesu olunaku olwaleero nange mpulidde obujulizi era n'ekigambo kyo nange nsalawo okuwa omutima gwange era nzikiriza mu mutima gwange era nga njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu bw'oli bw'oyita abalonde bo mbeera omu kwabo. Nkwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina era amiina. Mukwano tugenda kubanga tumaliriza muwanguzi Mugisha tuzingeko mu ddakiika ntono nnyo tusabe. Njagala badde bampuliriza manyi muli bangi abadde bampuliriza mikwano gyange tusabe mbasibudde mwiraba. Amen. Tusabe sala tugende. Twebaza Katonda kalula kaseera kano. Sala jangu kalo gifunire wano olw'ekisa kya Katonda tugenda mu live service. Nsigadde ndi Juliet Juko jeje wamu n'omuwanguzi waffe Mugisha gift. Mbere bulungi mwiraba.